Yandikutte enkoko zino eŋŋanda n'azaawula enzungu n'azisazoka n'eŋŋanda n'azisaza. Ate mmanyi nti zonna ziba nkoko ziba zirina kukolera. Maama olimbawo kyogenda zijjamu. Kyoyogerako kye kituufu maama. Kyolina okukola ekyo. Kati awo oba ogenze kola mixed fa oba mixed family. Naye bannayina edda Musafaru ne mixed family. Ogatta enkoko enzungu n'eŋŋanda. Mixed family ekola mu nnimiro si mu nkoko. Mixed family. Museka nno museka naye ebintu byayonoonese. Nga wanti bali nagenda kubuuza nti watuyise kapa. Bayise kakaka ebintu byayonoonese. Mutawana. Taata wammwe. Abadde Taata wammwe mutetenkanyiza mulemeddeko muwumbye yeeremye. Ate ki? Ensonga agirinyisizza waggulu. Ayagala kuwasa mulala. Ayagala kutunda wano. Mama. Ekyo maama tetukikkiriza. Osaaga. Kansubira osaaga. Asisaaga siri mulwali. Siri mulwali wadde taata wammwe nga wansonga. Mbayagala kutundawo mbiyagala nagamba taata alina ensonga emutawaanye ennaku zino. Ayagala kugenda mu kyalo? Ekyokugenda mu kyalo nno kyo twandikiwulire tewali buzibu kubanga akadde yagenda awummula. Anti ye ayagala tuba tugenze mu kyalo. Tusituke ffenna nga fa. Kale Kibaya. Kulabye. Kale mwami Kibaya. Ofunye amata. Amata tezinga sanzeeyo. Gaweddeyo munana nakereye. Okereye nawe. Ate kati gasera abadde bamazizaawo. Kati gali amalala saagala. Kulikayo taata. Obo. Esanso okulaba taata. Ate mwe musanso okulaba. Ate tukusanga omunana. Ate mwe muŋŋamba eradde. Hi daddy. Hi mami. Munanga amata bagamazeemu Oli bulungi. Mujja temuŋŋambyeko. Naalibadde nzize n'akanyama okuva Saapa. Eradde musule mutya. Eradde muli mutya. Mugyebale. Nawe gyokwasaganya ennaku zino. Kale. Mumpadde omukisa ogw'okugwa. Ne mujjanga temuŋŋambye nako nti wowayi. Bwe tukugamba otabuka butabusi n'ogira ennyama enkoko embuzi. Nti kati siitabuke. Wamma genda ewa Faruku wali. Atemeyo kilo 2 bajje bafugira abaana. Tuba tukukuddako nekasaba omugamba oziba kilo 10. Ate ne pulesa ne zimukuba mu. Anti 10 bwe ndigula nvaako ki. Era nja kuba nja disasula. Omanyi mu nsi muno abaana bo bawanga ne balya. Ng'okyali mulamu kati nze nzuno nkaddiye. Essaawa yonna nva ku nsi. Ngende nga abaana bange batoma. Okiraba. Ate ne mujja. Nina ekiro era mbadde nteekateeka obbayita. Otyo. Oyagala kuwasaayo omugole? Leka naawe. Oyagala tuwa maama mupya. Mbadde ŋŋamba. Oyo abamala songerako. Ekituufu. Kati gino emyaka nange nkyayongerako. Ate akukuumye bulungi. Okuva maama waffe lwe yavaawo. Omukyalo n'akukuumye bulungi. Era oyo lyessanyu lyange. Oyongera kunyirira. Ate naffe we twajja ne tumwagala. Ate naye nze kasita onjagalira abaana. Ate totawaana. Naye taata ogambye ensonga. Ensonga gye mbadde njagala obategeeza ekibuga mukiraba ndowooza. Wano mubadde mukuze muzannya lujja ebitooke kati zizo zonna nnyumba. Nze nsigazaawo ekifo ekikyaliko n'olujja. Abantu bwe baagala okukola enkiiko ez'ekitundu batuula wano mu lujja lwaffe. Abaye twazikeko tulinayo olukiiko wano we bajja. Ebidongo bifuuse ebidongo. Gonna mabaala. Baana bange kino kankibagambe bamalaaya basimbawo layini. Wano? Awo ne baleekaana okukeesa obudde. Kaakati emyaka gino sikyebaka ku tulo. Ogenda n'ogamba omulema otulo ne tugaana ng'endongo zivuga. Abalwana ne balwana, abawogana ne bawogana. Konzi ekimbonyabonya nga nina ekyalo kyange kiki mukyalo enjuwa eri buli kimu weeki. Ate wasirifu. Ate bangambye ennaku zino enkuba etonnye emmere yabazoka. Ebitooke binyirira okufa. Nengamba mukyala munnange oyo nti kati twagala kuva mu kibuga tugende mu kyalo naye naate ye agaana. Ekibuga kiviika mu taata. Ajja kukkiriza. Taata agaana genda. Naye anti kati nze wano wo njagala ntundewo tugende lumu mu kyalo kati ate ekyo kyawakanya. Era ekyabadde mutuufu. Ekyabadde mutuufu nawe kiraba bulabi. Ayo taata n'omwana ayonka ekyakiraba bulabi. Ekikutunza totunda. Wano we tuzaaliddwa we tukulidde we tusomedde wano we tutegeera. Eno property yaffe.
kale togitunde ddala ogende mu kyalo ng'oloofaaki nfaaki njagala kulya ku ssente zange nga nkyalimu emmunye kantunde awo wennyini taata oyagala kulya ku ssente kati bw'otundawo ssente ziba zigenze kubanga bw'ogenda n'otuula mu kyalo wano ne tuteekamu abapangisa eno main house gana amaka manene tusobola okuteekamu abantu nga bakusasula na mu ddoola nga buli mwezi ne boga nti buli mwezi njagalawo $10 bakikuwa ng'oli azipangisa lwaki oba otundawo ssente ne zikufa bwezi ate zinfa zijanga ngenda kwata ssente zange zawamu leka wano wasigalewo ng'ennyumba ng'ewaka nga owomukibuga n'eri mubeereyo naye nga naano tulinawo nze mbate njala nakukuleetera mukamwana agamba mugamba taata wange yanzalira Kampala ate era ogenda ekyo kivaawo ate otunde ngaati ogenda tutunda wate wakyaba waffe abange munfune bulungi so nga wandibadde ogirawo ne bapangisaawo nga gundi mwanyinaze waagala ate n'ebiteeso byammwe si bibi ensobi eri emu mubiwa watali wammwe ekyo kye mutategedde watali wammwe watuzaalukuka ati mubate watuzaaluka nga tuli musaayigo lwaki tuwaŋŋana amagezi ku property eya famire eya famire eyaani wano wange era nanyiniwo nze njagala okutundawo nze njagala okudda mu kyalo kati ate mwe mumpa mutya amateeka awantu awange tuyinza okuba nga si wawo tekuli ssente zaffe naye tosobola kutundawo nga tetukkiriziganyizza nga bwe saasobola kugulawo nga tukkiriziganyizza ate saawa eyo tetwaliwo naye kati mwavaawa era nze nsazeewo taata fe tetunagganako genda mu kyalo agende genda owummule era temunandagira simwe mundagira ogenda mu kyalo nze neesaliddewo era nga bwe neesaliddewo kuba ne mu kyalo simwe mwagulayo wange amaka agaliyo gange ne gano gange nze nsazeewo gatunda Janguko otuyambeko ndoza tugenda kukkiriza kutunda mwe baani ife abaana b'ozaala ate ng'olwo amateeka mugajjawa olwo olugezigezi nga mululeeta kwani abantu abange abange wennakuweebyokola tetujja kukkiriza era yabayise omulyango guugwo okulamira fulumuke